today njagala bategeeza banne Uganda mwenna abatulaba tibadde ensonga ya kugamba nti tuzze kunoonya bail olunaku lw'olwaliro kubadde kusaba bail kakikuddiremu olunaku lw'olwaliro kubadde kusaba bail so si kugenda na musibe kubanga kooti yeetaaga obudde kati abataasoma n'ebiwumba tuutu byo bikazi byattu n'ebisajja byattu byo bigendera kubiri munnange ani akugambye olaba tutuuse namuleeta leero nga nnyanga ate mwe mubadde mumanya addayo nga 13 ako kokka ne tukabakuba azze mu high court ng'ate mubadde mmanyi nti alina kulinda nga 13 alize mu kooti nga nnya kyokka mwe mbadde mmanyi nga 13 okudda ekajjansi so tubadde tuyina okusaba bwe tumala okusaba then kooti etunulemu bye twogedde then yo kyovolaba era kooti bakubanga tekiriza mu bya gundi bya bail ebadde teteekeddwa nakuwa nnaku ebadde terina nakuwa nnaku nti bannaye wategedde nti ennaku z'omwezi bwezi nga 18 lwe mugenda okukomawo awo abadde tagenda kukiteekawo naye manyi lwaki ataddewo kwe kuba nti alwagenda okulaba oba kino ekintu kyammwe kye musabye kiyiseemu oba nedda kati bino bigundi bimaama girasi bimaama giredasi bimaama pulotirikwatoko ne bitandika bali mu kubisondesa ssente z'abalooya bali mu kubisondesa ssente z'abalooya wololololo looya ani akugambye nti mwe mumuvunaanyizibwako this is state versus Ali. This is state versus Ali. But omukazi ali serious ali mu kusondesa abantu sente. Ali serious. Ali mu kusondesa abantu sente. Natuka n'abagamba n'obagamba ekivudde munnange kakati tulinawo emitwalo 2 tumanya 3 mu mukaaga kakati wasigaddeyo eziri mu mabanja emitwalo 16 mu 15 kandi imagine nkibaddiremu ebigambo bino oba mwagala oba temwagala omukazi wammwe mulimba muyaye mubbi mufere ate nammwe yakibazingiddemu yayagadde akitomerezeemu ko bannammere yayagadde akitomerezeemu simanya bafifidda queen zannaleero bali awo kyova abamu abasooka okujja nga beefuula nti bali ku sayidi ya Hajati batuuse bakidduseemu teri alina ku ground terina goyinza kulaba terina ayinza kulinnya ku kooti kuba bakimanyi ekiri ku kooti gwomanyi lwaki Abahajati olwaki omanyi lwaki Abahaji tutambula tuli bagumu bwe tulula kyebuuza mu bwongo obwo gwomanyi lwaki Abahaji tutambula tuli bagumu awo tetulina nakutya ku kooti tugendawo tuyinaayina terina atugambako gwe wakyebuuzizaako ekyo lwaki mmwe muli ku comment section lwaki muli mu comment section temutuuka na ku gundi gwomanyi lwaki tubeerawo ffe tetuli ku pressure tetulina naatutiisatiisa kubanga tumanyi tuli ku mazima ate oli omuwaabi buvunaanyizibwa bwe bwakuleeta bujulizi kati gwe munnange yeeta obujulizi obutukakasa nti omwana wo muwalawo baali bamukuluusanya dda ensi yonna yamucunyacunya dda wamutunzatunza dda abavubuka eri ono omuvubuka w'entebe gwe bankwata ne mujjako millions 20 muli awo mulimbalimba omusajja yabadde akusudde abamwita kazibwe naye ensi yamuddugalidde oluvannyuma lw'omukyala agambibwa okubeera mukazi w'ejjaaji okukitegeera nti kazibwe abadde ayagala kuwasa oyo Zula awo byakomye ne bimyemyemyemye kazibwe baŋŋambye aligwa ali ogundi awo nkyengera gye yekukumye naye amakaaga agajjaaji gayonooneka dda omunigeria naye neyeeyagalira okwo bagenza abasawo bakugambye nti omwana twagenda ogira bwate ng'ebintu baabiryalyalya dda toyina nawo oyita wadde ensi yamukubaakuba dda abantu bamukuluusanya dda yo ya shouting ensi yamukuluusanya dda do you know people okubanga basobola okustatinga statement egamba nti omuntu ono balabika it was not even a human being. It was not even a human being. It was beyond a human being. It was beyond even a human being. Do you know what it means? It was even beyond a human being. Mama. And people, munange, kati High Court tugituuseemu kati no bail naye High Court tugikoze eki tugituuseemu nga temutegedde na kutegeera abamu byekangidde naawo High Court katugikoze eki tugituuseemu kati muli ku no bail naye no bail era mukyali mu comment section naye bannange kiri wano Uganda
Munane bwe babondi nga yabukadde 10 kati ngoyagala okutegeera nti haja ava mukomera ne bagamba obukadde 10 tandika wano tubusoloze wano kati kweno live yange tugaba katweta go obukadde 10 twatekawo t-shirts za mitwale 3 zagenda okuterera ennaku 5 nga t-shirts zonna ziweddewo ennaku ezi nga t-shirt zonna ziweddewo mwe mwagambye okusonda musimanya mu musonda sente muzabaha mwasonze emitwalo 36 emitwalo 36 Timo Haji, ladies and gentlemen, ze yafunye emitwalo, ladies and gentlemen, ekiddamu bwe kumye ne kalive k'omukyalo omu beesolozezaamu emitwalo 36 era ne bajanjulira abantu titufunye emitwalo 36 ez'obuliwo mu mabanja emitwalo 11,665 kanimaji emitwalo 11,665 kanimaji kati ensi kukyagi kambabuli n'ekyokubiri government bantu and who are those people? We are the one here. Government that the people and who are those people yefa abali wano tumaze okusalira omusango wenkanyo bulala ogenda busanga wa public yone kukyagi amaziga kati galagawo kambabeko n'akantu kembabuusa kenjagala mutegeere kati najja teri yakutomezanga balamu Minisita Balamu yagenda nakutomeza ekibuuzo byali ebi yagenda nakutomeza bintu ebigo kyotamanya nti yali akwejjako kabi yayogera eki mwamugamba nti mufunye essuuka olowooza lwaki yayogera nti enkumbi mwatwalira Minisita Balamu mb'olugoye Goloza lwaki fwe twajja mu mawulire yabagamba nti mwamuletedde enkumbi yakukuba nego tiwakitegeera golowooza yali takimanyi nti ensi egenda kusooka yeebuuza nti naye omwana ajjawo enkumbi ow'emyaka 14 gwe bebakiddeko emyaka 2 hajja kyovola minisita akiremerako nnyo n'abagamba nti omwana yangambye bakamwebakako ekumala emyaka 2 notasobola kugamba maama wo wadde kitaawo kyokka n'otereka enkumbi notasobola kugamba maama wo wadde kitaawo kyokka nosobola okutereka enkumbi for 2 years. Stupidity of understanding. In the literature waliwo kyetuyita retarded punk oba retarded maranga ye muntu omusiro omuwumba tutu nga yene bw'oteeka obusa bw'embuzi n'oteeka ne wali emmwanyi tasobola kwawula nti buno obusa bw'embuzi buno eno mmwanyi for 2 years. Someone cannot tasobodde kujja kugamba nti maama bankozesa naye n'asobola okufuna obwongo obutereka enkumbi era ne tuva ewa Balamu nga waliwo abawumba tutu bagamba Balamu ali ku ludda lwaffe. Who told you? Mwale mwana Kiwala Kiyingi mukyala munnammwe ate omusajja yaba abayamba oba entegeera y'abantu abamu muli basiru busiru olemeddwe wa minisita Nakiwala Kiyingi and the fact is muli mu kwetonderawo balabe mutamanyi nti olwaire wa Nakiwala Kiyingi mwamala dde omwanika nti alinga atasobola. Nakiwala Kiyingi mwamala dde okumwanika nti alinga atasobola ne mugende wa Balamu kati wa Balamu waba teyabayambye mugenda kugenda waawa. Balamu n'akukola ekirala akalala akakodyo ke mutaategeera ke mwaloberako mwenna n'agamba omukazi nti bw'oba osobola teeka caveat ku byapa by'omusajja ng'obiteekako ngaani nga kuliko erinnya lyo mwabigula mwenna. Kati ye Balamu okwagala okukyejjako kino yakugamba nti bw'oba owulira tuli mu mativu ng'ebyapa bino bibanjako bobo bibanjako kale gendo ite mateeke byapa bino biteekako caveat nenga naye akimanyide ddala ng'omusajja omugezi era omuyivu ate omusuubuzi kyapa kyani kyoteekako caveat okirinako erinnya kuliko wekiraga nti olinako erinnya ogwo n'agukukuba twagenda okuvaayo kakati munnange omusajja ali ku ludda lwaffe ng'ali ku ludda lwammwe tya oli mu kwekuliyatingirawo balabe. Balamu tasobola kukuyamba kubanga naye anoonya bujulizi naye anoonya facts. Kyovola bwe mwaleeta enkumbi bwe twali mu meeting yakyesibako nnyo nga buli kadde ayogera ku nkumbi omwana yaleese enkumbi nga kikyayagala akulage tasobola kuvayo direct n'akyogera naye kiwaki agezaako okukyogera nti agezaako kumatiza na kwebuuza naye ddala alaga audience naye omwana atasobola kwogera naye afuna atya obwongo obutereka enkumbi for 2 years. Ekyokubiri bw'olabanga omuntu njagala kukubira bituli mu bino ebintu bw'olabanga omuntu ng'akugambye nti kakati tuleeta nkumbi kitegeeza penetration obujulizi bwa penetration buba bumaze okubula because buba kubaawo obujulizi bwa penetration nti omusajja DNA ez'amaakinga nga yayingira omwana oyo enkumbi yandibadde terina kye yeetaagisa.